nkwaniriza nate ku Shiwaman TV webale kubanga oterayo dala time noberanga ate munange o followinga channel ya feno mbalaba family egenda maso nokuberanga ate munange ekula ekyo kinzizaamu amaanyi tegeeza muno ne munategeze mune about our channel. This channel is all about sports and celebrity gossip. Awono wetutambulira wokka utugenda maso nokuberanga ate munange tukwata ku mawulire agaba gatambula tempozi akunjuyi ezenjawulo. So lunaku lwairo tusobola okuberanga ate munange tumanya Cinderella Bebe ono nga ye omu ku bayimbi abayimba dancehall ne raga ne zouk ne R&B bamu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi mu Uganda abali so real naddala mu kuyimba ebintu ebiri live. Cindy ono ye omu ku bayimbi bensinga okuwa ekitiibwa nga bw'aba akutte microphone tasobola kubeera nga ate munange omuyisaamu amaaso ng'ekintu akikubira ddala. So Cindy basobola okubeera nga bamulondanga kakati vice president wa Uganda Musician Association, kino nno nga kyekiyitibwa WUMA. Ekifo kino kibadde kya White Benda, naye White Benda ye yali assistant wa Sophie Gombia. Sophie Gombia yali president w'ekibiina kino ekifuga abayimbi mu Uganda, wabula n'avayo n'akisuulawo n'aga nti nze nkitadde. Kati Sophie Gombia bwe yata ekifo ekyo, then White Benda yali assistant we n'atakinga over nga president, wabula babadde bagenda maaso n'okubeera nga banoonya ani ayinza okubeera nga ate munange Adam Bigere bya White Benda kya vice president. Wano nno wabaddewo Mary Bata, Sarah Zawede, Maria Mundagire, bano bonna babadde bavuganya ku kifo kino ekyokubeera nga bafuuka vice president. Wetwogerera Cinderella Bebe akalulu kano asobola okubeera nga ate munange akabakuba mullo mu njogera ennyangu, akabakubye mullo tewali kubuuza kulala kwonna. Kakati Cindy Bebe ye muyimbi kakati amyuka abayimbi mu Uganda. White Benda ye president, kati Cindy ye vice president. Maria Mundagire, Mary Bata bonna babadde besimbyewo, naye ekifo kino Cindy asobola okubeera nga ate munange akirya. Ekibuuzo kiri nti Uganda Musician Association yeno, ekibuuzo kiri nti Uganda Musician Association yeno eyambye abayimbi oba tebayambye? Kubanga ffe tuba tusuubira nti Uganda Musician Association yeno WUMA ddala mu kaseera kano nga abayimbi tebakola nga babalookinga down mu kirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe. Ndowooza kana akaseera we baali badde bagirayo eddoboozi ery'amaanyi ennyo. Gavumenti neewulira nemanya nti abayimbi we bali ba comedian we bali art waali industry were ya entertainment teri bulungi n'akatono, kubanga ba comedian bayimbi abazanya skiti abakubi b'ebivuga babawunsa bawaita bonna bagwamu eyo industry ya entertainment tebalina mirimu wetwogerera. So ndowooza nti WUMA White Benda ne banno Cindy engeri naawe gyofuuse vice president waali badde bwe buno obudde bwolowoozaako ennyo okubeera nga musaba gavumenti ebeere ng'ebaako kyekolawo, kubanga abayimbi tebali protected, abayimbi tebalina kye basobola kwogera, abayimbi tebafiiriddwako. So ndowooza nti mu kaseera kano gwe mulimu omukulu gwe mwali badde oba oliawo mukolako. Abaffe kiki ekyasuuzaawo Sophie Gombia ekifo kino? Sophie Gombia ye agamba nti ekifo kino bwe yakifuna yali asuubira nti ekibiina kigenda kukola wabeerewo enkyukakyuka mu industry ya music we Uganda, naye ye yagenda okulaba nga abasajja balowooza okukyusakyusa ekintu nga tebabifaako, n'agamba ye nfa kitawulo kambeere nga njisuula ekintu mbeere nga nkyesonyiira ddala. Kakati wetwogerera tulowooza nti White Benda, lwakuba simanyi to your understanding White Benda yasaana okubeera president w'ekibiina ekifuga abayimbi mu Uganda. Gwenga gwali eyo kiki kyolowooza? White Benda nga White Benda nga namumyuka ye Cindy ddala really music wa Uganda bwe bakugamba nti president w'abayimbi White Benda kyekikugira mu bwongo obwo gwe? Ye bwe bakugamba nti vice president w'abayimbi mu Uganda ye Cindy kiki ekikugira mu bwongo? Wabaawo no question mark awo. Sekibuuzo ekyo njagala kibalekera mikwano gyange abafollowinga Shiwaman TV, mumbuulire White Benda yasaana okubeera president w'abayimbi mu Uganda, ye abaffe omumyuka we ayina kubeera Cindy? Kriteria ki gye bayitamu okulonda abantu? N'ekyokusatu kiki ddala ekyetaagisa omuntu okubeera president w'abayimbi? Nze ndowooza tuba twetaaga ku bantu abakulu abasobola okukola okusinga ku bano. Banga White Benda simanyi kibuuzo kino kankibalekere mwe mujja kubeera nga oba oliawo mukimenya mulabe, naye nga njagadde kutegeeza nti Cindy kati ye vice president wa WUMA oba gye tuyita Uganda Musician Association essaawa zino. So nkujjukiza okubeera nga osubscribinga gwe atasubscribingangako, ate gwe eyamalidde okusubscribinga nga tewanyiga ku kide nkujjukiza mukwano onyige ku kide ekiriraanye ekigambo subscribe osobola okubeera nga ofunanga notification ku video gye tubeera tukuteerereyo akadde konna. So meanwhile we out now.